Kati okujjako okutunda engoye wagambye okusooka n'amatoffaali. Nsobola okuba n'amataffaali naye go g'amataffaali kigusobola nnyo kubanga gumenya nnyo. Osobola gwa kutambuza ngoye? Kupoota n'okupoota kutambuza nnyaanya wentyo bwe bityo okupoota n'okola ewaka ng'awo kiboyi naye ebyo ebyawo kiboyi bakujooga nnyo musajja ati omuntu wakula abeera akuje bakutwala nga baana baki. Ne kati gw'okuze? Era bagenda omukomyawo tewamulaba nti no waffe nga waffe kennyini. Kati olise olina n'omwana? Nje kiwumu kati ennaku gino oluyimba olugamba kiwumula emisana n'ekiro tokyakira ne wemerawo olubuto njalabirira ewaka n'abaana bo olwadde neecula mu ddwaliro nensitula emigugu mu owino nenyambala lugabire tubewo woogifunye wankulicayo wegibula obulaku nga bangireyo wegikubuje wondowoogyako woogifunye ewakodda kiro nanyumiza sitole z'ekito nkuye nange okulya nga dodo tata w'abaana yani yenze. Kasule osesa ate osanyusa. Kakati Kasule omukyala singa yeetonda okukoma olunaku olwaleero nkakita yeetonda tosooka kumukyayina mukebejja oba tali lubuto nkinja kimugaana nkyayina mukwano gwe kanga kyenfa kimu nti nofunye gwenkola ki gwembeera naye asobola okutegeera asobola okuntegeera. Kakati okutuuka okunoba waliwo omazeko nebbanga ki? Kumpi tunali majeeko nayo twali tugenda na mu mwaka yanoba mu gwa 8. Omwaka ogwedde? Nedda covid eyo yenna yali tomanyi bino ebyokujala omwana yamujalira mabbali gwotuuka okulaja nogenda ku bukedde nange gwe kikunimba nti no wajala nti no nkuwa obuyambi naye ng'omwana kimulabangako kibyebyo nagambira omwana wa mukyala omwana wa mukyajja omwana wa mukyala nga kyeka kati oba omwana wani ye omuwala agamba omwana wange yakutunda ngoye gino nje ntunda yange nkyubula engoye nentwala safarizi mwobe butale kituula wamu kubanga omubala gwaffe guvuga ettutu lifumita likyali ttowe likula likyulumba bukyulumbi. Weddira ki? Neddirange yakabiro ku nguvu. Ettutu lifumita likyali tto likula likyulumba bukyulumbi. Mujukulu wankali ebalagala tekiyiwa ebalagala bubalagaji. Tesiyo nekola etya? Ebalagala bubalagaji. Okola mulimu ki ennaku zino? Ennaku gino kugambye ntunda ngoye gye ntunda kati ku nnaku egyo wenkugambidde banjiba nali luweero wiiki giri ejaggwa etali eno ewedde eri eyaggwa nali luweero kacyana oluki nkubako awo empigi oluki nkubako emacaka oluki nkubako wano ekibuye. Ogenda otambuza kigere? Medda bambi nnya motoka gye nteeka mu Central Market sigenda mu Bwamubuulo nteeka mu Central Market nagenda nekolera market. Kati olina capital sente nga mmeka? Capital nkugambye naye kiina sawa zino tolina? Ekyaba gino kirina kyekiri kyenkugambye mbaddemu owino nga ndi ku kyabangoye omuku omukibba kikola kiwemba kirina obadde ozibasaba bakutundire obatundireko oba? Nedda bambi bazikuwe buyi? Bagimpa buyi bagimpa bakwano bange oluusi abampaddeyo ne bampa n'abatampaddeyo ne bakola ki? Ne batakuwa? Abangobye ne bagamba twakoowa kyabiri gya biki biki naye nga nange mulimba gamba nange kyayagala si kisitolooza nti no mbeerawo nenkyagala bulwadde era bwe bwankubye ne bagitwala. Nkulaba kitegedde. Mirimu ki gy'osinga okukola ennyo? Gye nkinga okukola ennyo nkinga kola ki kutambuja ngoye kale bya busuubuzi kati weeyo mbyalo oluki wemba nkomawo oluki nensuubulayo nga lumonde nemuleta nemukyubu nemuguja bano ng'ogula nsawo? Ngula nsawo. Sente oba ozigyeewo ate nga capital tolina? Anti oluki nkugambye wemba kirina ennaku gino wemba nnina kyente nsobola okusuubula n'engenda eyo mukudde ate nenkomawo n'ebintu kati ng'ekigumbaawo ngaawe kafu genda olw'obulwadde buno abakinga ne bawoja buwoja nti no gwe gwoliko ekikyamu abakaji badduka balowooja nti no gwoliko ekikyamu
nga batandika bawoja nti no gwatalina maanyi ga kikyajja abakazi bakulekawo mu nnyumba batya biki omukazi gwenfuna yagenda olwekino ekijibu tituli ku bunkenke feneno tetulina mirembe kaji watu tuli ku bunkenke olw'ebirwadde abamu akati nze mbadde ndowooza obulwadde buno twali bututte mu kyaki awamu ne malwaliro todagezaako amalwaliro gonna eddwaliro ng'egyako shebu kati ng'eri omu Kisenyi erinzijanjaba wano mu Kisenyi wano otegeddewo eryo erya gavumenti era abakyala bo tebanjikiriza na kukimba layini balina lye bampa eddagala lyabwe kibakweka mikwano gyaffe bannaffe tukyaliwo n'omugezi waffe n'omukwano gwaffe gwe bayita Kasule Abdul omwana ono mukozi bannaffe gwali eyo tujja kukwatiramu bannange otandike kugamba kinakwagadde twagala kubba ngekibba kikola ki buli gyengenda ate nekyokusabiza nakyo twagala tukikomye otandike ka bizinesi ko ebyabakazi obyesonyiwe ebyabakazi ngenda kyokambye ekyo niwe nkyooka entereje future yange future yo yes kakati kambuuze abakugamba oli mulwaluuza kivaawa kiva ku bino ebyokushabirijjana mbanga makiikini okitegedde wekiva naye kibyagala njagala mbyejjemu nterere kinga ndi wala kyoke njanjabe buno obulwadde obuncumbwa bwe businga okuba obuzibu nanti obulwadde obutegerera nti n'obulwadde kwa ozuko oli mugonvu njukuka nti wetegera nti no bwankubye njukuka nti no ndi mugonvu nga nakanyama nnuma oba oluusi nga bwaze n'amaanyi n'alidde emimwa gwe togiraba gyonna nga gyamyuka ninga omunyi wa walaki nga onagirumye oluusi weeruma producer olaba mabaga omusajja ono ano wenti kati ennaku egyo nali njirumye lwajja n'amaanyi we nagamba nali muloogi njeka nenfunika kyekyo kyenkugamba kyekyetaaga kyula bwomu ninera omuvubuka gwembeera naye ye wange nali bwomu muloogi ngenje kola kyafaali luweero nali kacyana gye lwankubira kakati oba ogende mu ddwaliro abakanco bankolako wano mu Kisenyi dyo nfuna eddagala waliwo eddagala lyenfuna limira buli lunaku badde nkyakunyumija gye nvuddewo omukazi omuwala n'agenda nga tamanyi kati obagira tewabulirako eyo gye nakubira akayimba akagamba awo nga ngenje ku bukedde nga nnoonya mwana wange nfa kimu nfunye omwana wange aliwa gye nvudde aya wabukedde neŋŋenda nakyoka mbuuja ki ekyaleetera omukazi okunoba nembimunyumija nga we mbikunyumirijja mwana muwala tufunye atukwata ku mukono ate yagamba ayina ki toninyira kyo walinayo omukyajja mukigudde era ali wa bbaawe n'omwana wange olw'okuba bino ebyokugenda ku bukedde okunoonya manya ebyokugenda ku bukedde omukyaba omwana wange nalimba majeeko emiki emirembe eri nali mu majeeko emirembe wa bbaawe gwe yafuna omukyajja n'atuuka omugobe ky'omwana omwana n'amukomyawo era bagenda omukomyawo tewamulaba nti no waffe nga waffe kennyini kati olisewo olina n'omwana nje kiwumu kati ennaku gino luyimba olugamba kiwumula emisana n'ekiro tokyakira newemerawo olubuto njalabirira ewaka n'abaana bo olwadde nekyula mu ddwaliro nensitula emigugu muwino nenyambala lugabire tubewo wogifunye wankulicayo wegibula obulaku nga banjireyo wegikubujewo ndowoogyako wogifunye ewako ddakiro nanyumiza sitole z'ekito nkuye nange okulya nga dodo tata w'abaana yani yenze Kasule osesa ate osanyusa kakati Kasule omukyala singa yeetonda okukoma olunaku olwaleero nkakita yeetonda toshoka ku mukyayi namukebeja oba tali lubuto nkinja kimugaana nkyayina mukwano gwe kanga kyenfa kimu nti nofunye gwenkolaki gwembeera naye asobola okutegeera asobola okuntegeera kakati okutuuka okunoba waliwo omazeko nebbanga ki kumpi tunali majeeko nayo twali tugenda na mu mwaka yanoba mu gwa 8 omwaka ogwedde nedda covid eyo yenna yali tomanyi bino ebyokujala omwana yamujalira mabbali
Golutuuka okulaja nogenda ku bukedde nange gwe kikunimba nti no wajala nti no nkuwa obuyambi naye ng'omwana kimulabangako kibyebyo nagambira omwana wa mukyala omwana wa mukyajja omwana wa mukyala nga kyekakaca oba omwana wani ye omuwala agamba omwana wange nga kyekakaca gye nayimbira akayimba akagamba mundagirire gye bagula eddagala elijja abakazi mu bwenji kacebo nenekuma nenkola buli kyayagala abakazi babula enkyonyi akigala nnya bayenda naye abakazi kikitemumatira munno yekumye ddala kikitemu ekyonyi wa bwenji olina mbuuja nti no lwaki bayimba abasajja ne mubuuja gwe oyinza okutunda emmere nga mbi n'ogivuma nti nnombi mbuuja gwe kyebo oyinza okutunda emmere nga mbi n'ogivuma nti nnombi kati nje ndi musajja aluyimba era nina pojingawo baki bakazi leka sajja kagezi tukyagenda maaso ebizinesi nazo zikola bizinesi njikola bizinesi gyosaga jagala okole ennaku zino esobole okubeezaawo embeejaawo just yakutunda ngoye gino nje ntunda yange nkyubula engoye nentwala safaris mwobe butale kituula wamu kubanga omubala gwaffe guvuga ettutu lifumita likyali ttowe likula likyulumba bukyulumbi weddira ki neddirange yakabiro ku nguvu ettutu lifumita likyali tto likula likyulumba bukyulumbi mujukulu wankali ebalagala tekiyiwa ebalagala bubalagaji tesiyo nekola etya ebalagala bubalagaji okola mulimu ki ennaku zino ennaku gino nkugambye entunda ngoye gye ntunda kati ku ennaku egyo wenkugambidde bangiba nali luweero wiiki giri ejaggwa etali eno ewedde eri eyaggwa nali luweero kacyana oluki nkubako awo empigi oluki nkubako emacaka oluki nkubako wano ekibuye ogenda otambuza kigere mwedda bambi ninya motoka gye nteeka mu Central Market sigenda mbwa mubuulo nteeka mu Central Market nagenda nekolera market kati olina capital sente nga mmeka capital nkugambye naye kiina sawa zino tolina ekyaba gino kirina kyekiri kyenkugambye mbaddemu owino nga ndi kukyabangoye omuko omukiba kikola kiwemba kirina obadde ozibasaba bakutundire obatundireko oba nedda bambi bazikuwe buyi bagimpa buyi bagimpa bakwano bange oluusi abampaddeyo ne bampa n'abatampaddeyo ne bakolaki ne batakuwa abangobye ne bagamba twakoowa kyabiri gya biki biki naye nga nange mulimba gamba nange kyayagala si kisitolooza nti no mbeerawo nenkyagala bulwadde era bwe bwankubye ne bagitwala nkulaba kitegedde mirimu ki gy'osinga okukola ennyo gye nkinga okukola ennyo nkinga kolaki kutambuja ngoye kale bya busuubuzi kati eyo mubyalo oluki wemba nkomawo oluki nensuubulayo nga lumonde nemuleta nemukyubu nemuguja bano ng'ogula nsawo ngula nkyawo sente oba ozigyeewo ate nga kapita tolina anti oluki nkugambye wemba kirina ennaku gino wemba nnina kyente nsobola okusuubula neŋŋenda eyo mukudde ate nenkomawo n'ebintu kati ng'ekigumbaawo ngaawe ekafu kukidde emakindi okitegeera nsobola otundirawo engoye oba oluuki neŋŋenda eyo emakindi nentunda engoye nenkomawo nemuwogo nemukolaki nemutundawo nemugabira bakwano bange namugaba bugabi nengira butter trade mbuja butter trade etya kyeki baradodi kyeki okugabira banno ng'olina by'obaggyeko kati nje nyinja obakyaba ebintu mukudda kakyente nentolako ku sente egyo okukiga emikwano owulira nentolako ku sente egyo nengaba neŋŋenda nensuubulamu kyensuubuddemu nembaleeta nembagabira era wemala bagabira ng'era buli gwengabidde ŋŋenda era nfuna kyemmuggyako wentyo wenkola toli mwavu mutwego gwe mwavu oli mugezi ndi mugezi kati okujjako okutunda engoye wagambye okusooka n'amatafaali nsobola okuba n'amatafaali naye go g'amatafaali kigukyobola nnyo kubanga gumenya nnyo osobola gwa kutambuza ngoye kupoota n'okupoota
okutambuja nnyanya wentyo bwe bityo okupoota nokole waka nga awukiboyi naye ebyo ebyawukiboyi bakujoga nnyo musajja ati omuntu wakula abeera akuje bakutwala nga baana baki ne kati gwokuze COVID-19 omanyi gyali mumanyi kyebo buli omu alina kwekuuma kunaaba mu ngalo kolashi kwegendereja wangi kyebo oyagala government yaffe tekuyambye etuyambye kyebo ekuyambye etya nje kyenkyaba etwongeremu bwongezi etya etuyambye otulwanirira ku bagundi abakozi b'eki abamenyi b'amateeka kwekyo tuyambye mateeka nga kige bamanyiza bamenye kati nga abaana b'omu Kikenya abadde awo ku kitwiti ne bafuuwa enjaga bajja ne babayoola waawo ne babayoola bonna ne babatwala etumanya gye batwala eyambye ku bantu baffe ku bya education nessaamu amaanyi. But why don't you go back to school? You also study. But I start in which class? Also, I want to education. There is no problem. But this sickness is the problem. Sickness is the problem? Yes. Could we find the hospital to treat you? You treat me? But you go from this one. Jaja. Yes, you get wanga bwenakweje lumu. Bali twagenda keyo byabajajja. Waliwo omukyala ali ye Butambala. Elushoka lukakana kumpi omwaka mulamba. Nga bakunyenyeza ensasi. Waliwo eddagala lyali atuwa. Naye nga ye atulyako buli kyente. Nga kikutulyako kyente. Alukakanya bukakkanyi. Taluwonya. Kati okona yagala ki? Kimanyi. Kati waliwo nono enkya gye bagenda okuntwala. Omukyajja bamuyita mu kiraamu mu katale ekyengera. N'abakazi b'ekibuya ba muwogo babadde beeyamye okunoonya egy'omukyawo. Kati waliwo nono w'akatale ak'ekyengera abatunda ennyaanya ekyengera. Mu kiraamu bamuyita mu kiraamu enkya ntwala wa mukyawo we. Tino mukyawo akyoka nkebere. Nje kigaana kyenfa kiri nti kimu mponye. Terejeja future yange. Nenegayirira mama Fina ntache. Mukaji watu mama Fina ntacha. Omukaji gwenfuna yagenda. Olw'obulwadde buno omukaji gwenfuna yagenda. Olw'obulwadde buno abakinga ne bawoja nti no goli kechi ekikyamu. Abakaji badduka baloja nti no goli kekikyamu. Nga batandika bawoja nti no gwatalina maanyi ga kikyajja abakaji bakulekawo mu nnyumba batya biki omukaji gwenfuna yagenda olw'ekino ekijibu. Tituli ku bunkenke feneno tetulina mirembe kaji watu tuli ku bunkenke olw'ebirwadde abamu. Akati nze mbadde ndowooza obulwadde buno twali bututte mu kyaki awamu ne malwaliro. Todagezaako amalwaliro gonna? Eddwaliro ng'egyako shebu. Kati ng'eri omu Kisenyi erinzijanjaba. Wano mu Kisenyi wano otegeddewo. Eryo erya gavumenti. Era abakyala bo tebanjikirija na kukimba layini balina lye bampa eddagala lyabwe kibakweka. Tosimba? Kikimba layini. Otonga mukungu? Bamanyi. Akati? Ebyo byokudda mu makya kikyebo gy'ontwala. Kinje nako omulokole. Wako omulokole? Empi gye bankuba faya. Faya kigambo lwakirowoozaako kikongera bulwadde. Gwe ng'oli w'amaanyi. Kakati tukole tutya? Gamba ko mikwano gyaffe bonna abakulaba. Tukole tutya? Kye tukyaba kiri kimu amanyi omukyawo omutuufu. Antaache nendajanya ne mama Fina gwe nkinja okulaajanira antaache. Antaache ankwate ku mukono anyongeremu ne ku bijine mu capital wange. Lwaki mama Fina mubonna? Mubonna nti mpulira agamba ayamba abakateyamba kati nange ninga akateyamba. Chaja atunenjira mu wino nenkyabirija nga ninge yafaaka wange. Atayina ki? Toyina baganda bo? Nedda bambi banjala bwomu bwa namunijina. Ku ludda lwange ndi bwomu bwa namunijina. Okulwata tatuli bana.
abo abali kusaidia taatawo tomaje babeera kimanyi gye babeera abamu twekubira bwekubizi mashimu abamu tweshanga bweshanje abo baana ba mukashitange naye kunje ku ludda lwange ndi bwomu kyekyo kinkubiriza ofuna omukazi ojala abaana bagamba abaana bo ate ludda be baba baganda bo ndi bwogu bannamunigina kati singa tuba tutandise okukolagana wamu tulaba enganga tutambula ani gyosobola okwekwa kumanya gyobeera negamba omuntu asobola okuyamba omuntu asobola okunyamba tewali bujibu asobola okunyamba naawe kenyini kyebo kyobola okunkwata ku mukono nonyamba era twewaddeyo twetaaga tulabe nti otandika okukola ofune nze fiya yange eri nti singa obulwadde bukwata ng'oli ku nnimiro ng'olima namabugaga ba Africa buba mu nnimiro singa tutandise tugenda tufune akafamu kaffe nga tulimane tufune emmere buli kimu netwebeezaako tewali bujibu kiri nti nje nteredde kyenfa kimu nti no nteredde kirina mulimu gwekitakoje era nebaza munnange oyo jjajja wadde bangamba wadde waliwo bye yankola ebimu naye bagamba omuntu tomukiiga njiro yokka mwebaje ebirungi bye yankolera ebyokunjigiriza emirimu buli wamu wengenda mukama wange buli ankyembeja tayagala nveewo ewuwe olwagino emirimu gyenkola ogyewaka egyokulima biki ebyo byonna kunki kuno kakitoba oyagala okukola emirimu obanga embeera gyo gye gikufuula kyoli buli wamu buli wooge toyinza bbula wakusula toyinza bbula woobeera kakati mu covid muno sente obadde ozijaiza okwebaka n'okulya egyokulya mbadde neetikka nga bbaafu ya nnyanya nga ntambuja nnyanya nga nkunteekako gundi nkwata eno karoti biki byonna ekajjanki nga nafuna ne bakakitomawe ekajjanki nga bbaafu ngimalamu nga ntwala ejjudde weeti nga nfuna akati akawanvu weekati guno obuti guno nga ntema akati nga ngenda nkitudde ntaddeko buki bukaroti mtula biki oba oluuki nempangitambuza bwoti bali musajja mugezi munange weeyiya n'obaawo amache ngenda okusaba yekyebo nja kusaba mikono gyaffe abatulaba naawe abakulaba abali ku mukutu gwebayita the first lecture in Uganda tujja bagamba anaaba omaigo fe omukutu gwaffe tetusabiriza ssente naye kuyinza okubaayo omuntu omu eyo n'agamba Abdu tutakodde mu capital wa mitwalo 10-15 mitwalo 2 nga tukumonita nga tulaba ssente bw'oba ozifunye ozikolamu ki njikolamu ki ate nze njagala nnyo obulwadde buli buveewo okozi ogamba mbagamba bakuloga abamu balooja bandoga abamu balooja nakolaki abamu balooja byakika abamu balooja biki ogambe mu mwezi kiyinza okujja mirundi nga gumu mu mwezi kisobola n'obutajja kisobola kiyinza n'omala emyezi 3 nga tekijja naye wekijja kijja n'amaanyi neŋŋonda mu nju ennaku 3 nga sivaamu weyagali atobere n'omuntu neŋŋonda nga kirina maanyi kituufu nkwagadde naye nga mama fina takyobula bangambye mama fina takyobula bulemererwa kubanga bwe bumajeeko eddembe oluuki nnyingi okweyiya ng'omukyajja n'empeja kapito olugira gyonna ne lunkuba ne bagitwala kyekyo kinnumako kyekyennwanako yonna ne bagitwala bano oluuki abantaakya oluuki luyinza okunkyula oba neŋŋonda nenebaka ŋŋonda bugonji terunkyula n'amaanyi oluuki awe njagalira kakati tufune ne bamanaja oba naffe tufike bamanaja abo buli kyoyagala nti nno ogenda za kusasula mwezi nga tulaba nti nno tulina mwezi bw'otambula nazo bajja zikubbako kwa nawe tomanya ekirwadde kijja ddi nje nkola bukozi ate kinsimbu kijja ddi kimanya kigwa bugwi nga kirekyankuba tofuluuta nobamama amazzi nobama ebiyovu ebyo byonna ababaawo be babiŋŋamba nti no badde wooti ne wooti producer lwaki mukulu ono olwaliro tetukomye wano olunaku olwaleero kuba nti bannaffe abatulaba ekirwadde omukulu ono kyalina kyakugenda mu ddwaliro katondo abasobola okumuyamba ekirwadde kimugwako
tetumanyi kimugwako naye yali etaaze abeere mu mbeera eri esanyusa gyali mu kunoonya naffe tunoonya tumukolere ki mu abatulaba advise us musajja alina talent asobola okuyimba asobola okukola ka bizinensi asobola okukola ebintu byanjawulo naye nga tusaba Mukama abasobozese omusajja ono mumulabirenga ddala asobole okudda engulu eno program eno bagita entertainment and development tunoonya abantu abalina talent zisobola okukwatibwako ziyambibwe sibula abatulaba bonna mbakibudde nje Kasule ne bajja abantu bange abamu Ham shopping ground ngangayo omugagga Kyebanchaye ali anyamba Kyebanchaye hotel eyanyamba okundisa omwaka mulamba ng'omukazi taliwo ne kati yandicha ngenda Bugenji n'enchaba gye Njagala ku hotel yomuwulira nedda waliwo eno gye yakola eri opposite ne mukwano molo ku Hamu eno eri ku Kalina nangamba gendayo kyabe kyoyagala mwebaja yebale kundabirira nenebaja bakwano bange ab'Ekibuye abekuttemu emikono nga bo nabo bagambye bagenda kunnwanako abakaji battu abamuogo nenjogera ku mutujjo oyo waliwo gwe njogeddeko ye nina omwogerako akyushe ku mpicha gye bajja mulaba yonna ku social media nteeka n'omwogerako buli wamu wentuuka bamuyita Mukyajja Michael yefuula munene mu katale awo Ekibuye yakuba buli omu tolengera omuggo gwe yankuba yankuba omuggo olwokuba twali tulwana olinga nkuta owa boda nkindike nali ntunda ngoye gyange owa boda nansindika ne mugamba olengera olugoye lwange lwonsuddeko mbadde ndigula ffene wano ndikusuubula ffene ate gwonsindise olwokusatu tetuyisaamu bantu mu katale lwokimanyi kabaamu temuyisaamu boda bidduka ate kimanyi mubaamu abantu bangi lwaki onsudde ku olugoye lwange nga luliko oluddugala kati bano abeefuula abakabi nagamba muveeyo muleke agende biki ne mubuuja kye bwomanyi kyakoja olugoye lwange ndutunda mitwalo ekyatu luno leka omuntu agende nankindika we bati nange nemugende mukindikawo newe twatandikira olwana kati ono Mike we yava eri yalowooza nti no tuli kundimukuba bikiiki nakwata omuggo nagunkuba wano yeefuula omunene mu katale naye bamugambeko akyuse embeera tayonona katale ka banne bayagala dde omuggo bamubutale mu katale nga yeefuula owakabi bamugambeko alekerawo egyo empicha nentumira ne bakwano bange awo mu Kalungi abankwata ku mukono okumpa kijja omukazi abo newankwadde era nekyaba gino bankwatako nene baja n'abakwano bange ab'omukwano Molo naawe ekijimbe kiriko Nakasule okimanyi kiri awo kumpi ne Cooper Complex nabo bebale kunkwata ku mukono ennaku gino okunyambaza bebanyambaza buli era agenda yenna agende eyo asobole ofuna ebitengi bino ebinyirirawo ebiti wetukomyawo opaka olunaku olulala nga Mukama ye mubezi waffe amiina kale mutukkirize tuba olunaku olwaleero olwaleero tukyalina omukulu ono kakati tokoze kakokulu zino akalungi walyetaaze bano abatulaba bakuyambe batya gwe nga Kasule nandyetaaje banyambe kano bantaakye mu kyobulwadde mu kya bizinensi okunkwata ku mukono n'ekyokukolaki okuntaacha wano wembeera obulungi nterere bulungi odde mu bulamu bw'ensi eno njire mu bulamu bw'ensi eno naye ng'obukinga obugibu bwa bulwadde bwenkyaba okuntaacha naye twakugamba nga ko obulwadde buno kika nakyo kyekikuluma nawe tome kika kyabulwadde kikuluma kirwadde abamu bagiyita nkimbu kubanga bugira mutulo olunvaako ndi mutulo njukuka bujukuki nga ndi mugonvu oluusi otegeera nti nolunkubye naye nga babudde bwa kiro lukinga kujja kiro ne lunvaako nga mikyana okutekala okutegeera nti nolwankubye njukuka bujuku kinyingi okujukuka nga kyawa mukaaga egy'emikyana ate nga nebakyemu nga nkiibyemu mu nju wenkugambira ofuna omuntu gwembeera naye omulala kale
kyekyo Kasule wayagala twatukwatako tusobole okumuyamba naye musajja ali talented ayina ebitono amanyi okuyimba musajja mukozi asobola okukola bintu bingi so no comedy chebo nebya comedy osobola bikola tujja kulaba katulabe nti tutandikiddeawo olunaku oluddaako genda tukoleka comedy osobola okoleka comedy chebo kale tujja kulaka comedy so mukwano gaffe Karimex Fresh Media tukutumidde kwebale nnyo kwebale ddala Kabanda Hood naye ali atandise ebibuuzo bannange ba production bali busy bashamemu tebaliiwo bonna abasinga bali mu bibuuzo mwe twawe tukozesa class y'abantu abakozi ba student and things of that kind mikwano gyaffe mwenna bali bulaayi mwe bali kutwagala olunaku olwaleero mutukkirize katukomaawo ne musanyusa wammwe Kasule Abdul omusajja gwagambanga fire buli fire nga kujjako oluyi ntojja kudda mukyatiza abalokole kidda mukyatiza lwaki ogenda mu ya pastor Bujingo eyo ntyayo bangamba nti nonyingirira mukyaki yaabwe baba banyongera mu birala gye batalina kye bankola wapa kitata omuyokawo mpogi ngenda ye watomu ate omulala omusumba kyomulala mukyumba omulala nema ngenda kwa musumba ddeewo awaddeewo nga kimanyiwo aliyeyo Saidi Maganje naye awonya muwulira nti naawonya ate wakakanda eyo bangamba bajja kunyongera mu birala ngendeka bikitaani bikitaani ebirala ndeka katono dini kijosaba gwe edini gyenkyaba gye nakyalawo nakiri nchinji obukatuliki oba obusiraamu gye dini bbiri kubanga mama wange manya tata wange mukiraamu nakulira mu dini y'abakimanyani mama mukiraamu nakulira mu dini y'abakiraamu ebukojja so n'olwensonga eyo tukomyawo tubatumiddeko mwenna omwebale enopraba bagiyita eri mu entertainment tetuli mu politics nankubadde wonna tugwayo kakata abanyimanyi ka entertainment weewaawo tutandikidde n'omukulu gwe bayita Abdul Kasule is a comedian muyimbi musanyi netodde kayimba katusibula akabasibula kanchoke nkalowoje nato nakalowoozi munnange kalinga kabakyala naugabe abakugamba oli mukazi bakole batya kyabangamba ndi mukaji nje mugamba bugambi leeta muwala we olabe kati yimba bakayimba otugende tindi wakajanja nje wemba nekyenjagala ninamu ekyejo si kye stretchinga mba kyaba munyambe ti baby ntakyako buli wejinjanywe jako mama fina ntacha baby ntakyako kenkuyimbidde mama fina baby ntakyako omukyala ate baby what anti kati munanga omuntu oba olina kyomwagalako era olina kyomuwaanawaana kajiwatula kutaki awo mba muyimbira kano mama wange mama mama tachangika kajiwatu keko munanga obuyimba bumu kibumanyi nnyo kubanga kingi abayabukuba mbumanyiko bitundu tuvuddewo akumata kumira fera ne Abdul bongako tukite chebo tukitadde chebo